mwebale kwekuumira ak'omukutu ogwa Uganda Lifestyle amannya nze Siga Wamurisha 0709965852 addagala ligenda kujjanja obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali n'amannyo agali bibuka. Akati kaakati Vincent Kimbugwe Kasana ono nno musajja wa NRM nnyo era we yafiiridde abadde yakagezaako okwesimbawo emirundi 3 bambi nga tayitamu n'omulundi ogwasembyeyo ono nno yagenda maaso n'okuba nga yeesimbawo eyo Mawogola South. Ono nno yasooka kuyita mu kamyufu era mu kamyufu muneeno yalimu ne Joseph Sekabiito n'amuwangula newankubadde nti akalulu akawamu ate Goleti Namugga yagenda maaso n'okuba nga akawangula akeye Mawogola South. Kati n'asigalawo era y'omu ku babadde ku MK project nga y'omu ku bakunga oba ku bakunzi mu MK project. Bambi bwaziba kati mu kuziba nadde ewaka kubanga abadde mutuuzaawo Erungujja mu division ey'e Lubaga South. Kati munnange Lubaga North, Rungujja kiri mu Lubaga North, yes. Kati munnange mu kukomawo ewaka n'afuna omuntu amukubira n'amugamba jantusisinkane wanneeno ku Sheraton. N'amugamba munnaye nkooye obudde bugenze tunasinkana olulala nti yamulemeddeko era nga yabadde ayogera lulimi Lunyankole. N'amugamba munnange jangu njagala kusinkana. Musajja wattu kyaddaaki yamaze nakkiriza naye nga tamanyi nti asemberera ntaanaaye. Bw'atyo yakuttemu ebyamangu n'ayolekera gye babadde bamuyise. Kati amawulire gagenze maaso n'okubeera nga gafuluma enkeera kubanga mukazi we Jane Kimbugwe yarageezezza nti ono basembyeyo okumuwuliza zabadde ssaawa 2 ez'ekiro. Bazzeemu okuba ku ssimu ye nga teyitamu ne baddamu okumunoonya ku WhatsApp nga nako taliiko. Bwabadde bwakumakya bwe bati ababoodaboda ababadde bayitaawo ku luguudo lwa Northern Bypass saidi zaabwe bwayise we bagwiridde ku mulambo gwe. Balabye omuntu eyakubiddwa ku mutwe bw'atyo n'afa era bwe bato ne bagamba bekikwatako. Ono bamusitudde ne bamutwala Mulago mu ddwaliro. Newankubadde baaba Mulago basoose ku registeringa muntu amanyikiddwa nga Nicholas Muyombya era nga bagamba nti ono yafudde kibwatukira so nga ate yabadde Vincent Kimbugwe. Kati yaliko chairman weeyo Rwengo amanyikiddwa nga George Mutabazi y'omu ku bakungubazi yageze maaso n'okuba nga ayogera ku gyenvudde we n'omugenzi. Alaga nti nno baneeno babadde bamunywanyi nnyo kubanga baakolako era mu kifo kyekimu. Ono yasomerako eyo Mawogola ate bw'atyo n'asomerako Makerere n'agenda awo ku University ya Uganda Matters Enkozi era n'agenda maaso n'okuba nga akuguka mu kye twandiyise social science. Yayingirira politics newankubadde era yaliko omusomesa awo Kyambogo University n'asomesayo emyaka 4 era n'ayingirira politics n'atandika okwesimbawo. Era waafiiridde abadde akomplaininga agamba nti bannange bwe twayingira nabo politics abamu bwe bwagwa mu kalulu babawa obwa RDC abalala ne babawa agafo mu gavumenti naye nze munnange simanyi NRM kye nagikola ze nafikkira tebalina kintu na kimu kye baali bampadde ebigambo byabadde atera okwogera nga yeemulugunya. Kati ono poliisi yageze maaso n'okuba nga enoonyereza muntu ki eyamukubidde essimu ng'amuyita okumusisinkana batandikiraawo okumanya biki ebyaddiridde. Ono nno bambi Vincent Kimbugwe alese omukyala Jane Kimbugwe kossa n'abaana 4.
kale kitalo nnyo, kitalo ddala eky'omwami oyo bambi yagenze maaso n'okubeera nga afa. Nze Ssigaba Rashid.